Kiki kati nkusanze eno siko otubulako tukunoonyeza ennaku 2 tetukulaba. Baby wankoledde ka straight look jangu omusajja akutabudde ntakutabula nze wendi ate wala ndikuli musajja musiraamu goli musajja wasobera Pastor Tom tujja bake nkwaza kanye tukikwasa brother Ron Teresa brother Ron Makabai tumaze ennaku 2 tetukunoonya tukulaba tukusanze eno mu ofisi eno tumebayitira Lweza. Where is the problem? Sooner Benny and I shall problem. Baby girl. We're not at the core movie. A bina bari labye. Just bina. Just bina. Wagana na chicha Sooner Benny. Interview mujikoze kiro mu kibira. Tumaze na kubiri tumunere tumulaba. Stress chicha cha kutuka ko mwana wange. Kuba nzo kufanga simanyi. Nze bane stress. Oyomba kino omusajja cha stress na ogaje bina. Wanji ali mambo kisabo mbonno mboyambala akabino olinga olina mukasa. Gwe Ibrahim omulumye. Sisobola mulumya shawo omwana kazungu. Soko ya kunyula bukizi okuse mulogo. Soko je. Wonora de kono olubuto wonora de akunyula. Soko je. Ibura. Kamba ina banki wekuwade wekubagiza nenga kanzi nze wendi I'm ready. I'm ready to be there for you. Well and good. We are in the same size, the same agement. Tumusajja abakubonya nze wendi. Oyo gwe nkusanza kugwisiza eddala oli eno mu bisike n'emisula gina kuyingira. Akunyula buki. Suna beri kuba iki. Taka omwana wo. Wanji? Namba yo disappointing nze wallahi kyo tudde kutumira. Akakweddiza mukazi wa bendi. Ate munne nkole ki? Namba. Kale buuza kale yogera ke ekigambo kimwe. Kyekyo mnyeza gwe kiko atubulire kale. Ekimanya badde ko weight ne stress ezigeno kugenda kusala weight. Atoddeyo oli namba version eri namba version enkadde. Kati kyekyo kukyankalanye. Kati kyapa ky'omusajja ali otwala ki? Oba bye bita bisokoza banga fayi. Ate problem lwakuba munayo omali wakubiye. Oba ine ebintu ebirala biwagenda nabyo byataze wamuwa kyapa onosigaza ebintu bye birala. Bane kati zoro. Wallahi omusajja oliko ine ebintu bye wamuwa. Obanga sikyo ensonga ziriza. Badde kanalowooza n'alaba n'ayakanda kano. Wonna kati weegana okwambala engoye empanvu. Luli waita oyambala ngoye empanvu. Ng'otega obumasu mu level zonna. Kale buuza kuba tulaba tugende. Ku Taufik Media yuki. Ne nambwayo. Akubuza ekyapa. Ajisimbuza ubuzi. Amubuzizo ine ekyapa. Ne kale tuveeyo. Tuveeyo. Muto bwama kakati kyembuuza. Abantu ku Taufik Media yujiwa mu Mary Nambwayo live. Omukyalo ono abadde ayina ebimusomo tubadde tumunoonyeza ennaku 2 nga tetumulaba. Olimbaza abanjagala bandaba. Abanjagala bandaba olimbye nnyo mbu. Netowulira mpewo. Namuka ka dress ke bayita bani. Kabonu shoulder. Katunga ku 7 Stars Beach World. Sagamba nti Ani? tutundemu. 7 Stars Beach World. Edita ko jakajjamu tebanna sasula za bulango. Togenda kulanga byentunda. Otunda ki? Ntunda engoye, nkola abakazi obubina. Bayita amazima ga soko kyuseka kutulabe. Jakaka sawo kali wa mawa kamera. Togenda kunsalirawo na. Lindako okongambye okola abakazi obubina. Kiba kibi nnyo okubanga okola abantu obubina nga gwe toyina. Kiba kibi. Kyusako kali obalage kutulabe. Kyusako tulabe. Abakamanyi bakamanyi. Ne omanyi weetya. Ngenda kufunira university Bulaya ate yejjukira ayagala bina. Togenda kunkozesa byo. Ate biki? Mbena kumanti weetya.
Anti ongambe gundi lino oyonza abasyaze bina nga twagala tulabe ku lidio n'amahipo ndaba gayiseemu eno gagenda kunfumita. Ensonga mwazimaliriza ez'omusajja okamuwa ekyapa ekiggwa. Olina emirembe anti nawe mbadde ng'obanja z'amata. Obanja z'amata, obanja za pampa. Niba nayo omwana waabe, mwana tu. Obanja za pampa. Ompulira. Ompulira. Ndabye obanja pampa, obanja simanya, temulina na wakusula. Tolina wakusula okakasa. Meri nambwa. Tolina wakusula. Ompulira bulungi. Newe nkulabe ngo osaba pampa, simanya osaba z'amata. Tatona ni botulaga. Where's the problem? Nze mbadde njagala. Ngenda kusasula wano ku live. Kuba nga wendabye ng'ama omwana talina pampa, temulina wakusula, yeetaaga z'amata. Kansasule sente z'amata. Omwana mwezi ki? Omwana wa mwezi amata anyoka sente. Omwana mwezi anyoka sente kuba pampa zo pampa za mmeka kuba nze sizaalangako. Sizaalangako omwana simanyi sente za pampa za mmeka. Mukazi wo oliko wazaalamu omwana yatwala polotiyo. Mukazi waawe. Mukazi gwe wazaalamu omwana yatwala polotiyo. Swaza bakwagali aliwa gugamba oyo. Bana yebula waliwo yajjana nga nze abakazi bantama. Omukazi yatwala poloti yange mu lukujjukujju. Andi omukazi mu lukujjukujju gwe aba motivatinga. Naye nga akuzaddemu omwana lwaki oba tomuwa. Naye kankubulira ekintu kimu. Kakyogamba munsindikirayo kuzamata. Ebyo mbikola small problem gyendi. Ebyaddala. Naye kati era omwana alina shelter waafuna mu poloti yo. Naye kati kankubulira ekintu kimu. Omukazi yenna yina essaawa zino. Kuba kati kwe tukitwalanga oli single mother. Oli single mother. Naye kati ffe tulirwedde okukubeererawo kuba muntu waffe. Nze ngenda kukwatayo kyenkutte nkikuwe. Mary nkumanyi. Mary, I know you. I've known you from scratch. Okitegeera. Naye kati era ng'ogamba simanyi abasajja b'egundi, simanyi abasajja b'egundi. Nze wendi. Potential man. Aye ne muziri ensonga. Tobanga oyagala kubba bintu bya mwana. Ebintu by'omwana alina kati kati alina poloti alina ennyumba. Yandijjukira kati ebintu by'omwana bamanyi abavubuka. Omwana bwe yali agenda bw'ati. Omwana taata teyamulegera kantu na kamu. Kati maama naye bwe nnyini mukazi wattu. Naye ali awo yetetenkanye. Naye tujja beerawo tuffe tuyamba. Ffe tuli bantu. Omwoyo gw'eggwanga gutukwatako. Naye mbadde njagala. Ezo ensonga ngenda zikwasaganyako. Nze nkimanyi oli munyiike naye olw'okuba mune kamera kekutunuddemu olaba wennembeera naye newe jangu ku ofisi yange nkyasaamu. Tobanga oyagala kuddulukiza mu kasuna mbyokusaaga manyi mutandikira mu kusaagiriza abavubuka. Omukyala Suulo ono ebiseera ebisinga oli muntu wange ate noono muntu wange, so siyinza kwebbululira mu muntu. Naye kali mu mbeera ebiyita ekiro twasanze na mu nsiko ebiyita ekiro. Abadde amaze ennaku 2 tumunaana temulaba. Abadde amaze ennaku 2 tumunaana. Engeri gye weeteganga ka smart wire eva. Oli ku mukazi alina poloti ye toyagala kubba poloti yawe. Poloti yagizaayo. Poloti yagizaayo.